Amajiini galabika mangi mu nnyumba z'Abafirisuuti ezisinga. Omukyala ono yavaayo n'akola vidiyo eno ng'agamba nti waakolera enzigi z'eggula zokka na zokka. Naye bw'oyita mu comment section abakyala bangi nnyo nga bakaaba ekintu kino era basoose ne bamukayanyaako abamu ne bamugamba nedda eyo mpewo. N'agamba bannange si mpewo nga yemugenda owulira mu kavidiyo awo nga nnyonnyola agamba si mpewo newaba tewali mpewo bannange enzigi z'eggula. Mu comment section abakyala abamu bagambye nti bannange ebintu bituufu ne bagamba nti waliwo lwe basigala ewaka bokka ne bawulira abantu ababayita mbo ne batambula ne bagenda okuggulawo geeti oba enzigi nga tebalabawo muntu abayita. Naye bagamba mbu ekyo kijja nga baliwo bokka ewaka ekyokubayita. Kati ate ekyo ekyokuyita ninako omukyala eyaŋŋamba ekintu ekyo banga liyiseeko yali Kadaama ng'agamba nti we bamuleka ewaka awulira nga waliwo omuntu amuyita oba abadde ku fulo ya waggulu nakkirira omuntu amuyita nga abeera ku fulo ya wansi nakkirira ng'alowooza mukama we yamuyita nti agenda okutuuka nga talabawo muntu n'omu. Naye era ekyo ekiseera kyatuukangawo munnange nga bakama be bafulumyemu nga batambudde amajeeni ne gatandika okwegiriisa. N'agamba nti tekyakoma okwo yatandikanga okwira omanyi nti bamanyi okuteekako ku madaala agambuka bamanyi okuteekako obuntu oba tubuyite butya bugeeti oba kambuyite bugeeti obeera bwambuka ku madaala weebutwe bateeka ku mabbali obwo obw'ebyuma. Kati n'agamba nti olumu ogenda okuwulira nga waliwo omuntu atambulira nga agenda akuba ku buuma obwo okuva wansi wabukuba bw'ayambuka wabukuba bwakkirira wabukuba bw'ayambuka bwabukuba bwakkirira n'otambula n'otuukawo nga tolaba muntu naye ate nga gwe owulira obuntu obwo bwekuba ng'omuntu wanaatambula ng'akuba ku buuma obwo. Oli omukyala amajiini gaamukolako effujjo to the extent nti yatuuka n'okuba nga yeebase eyasuze ku kitanda agenda okuzuukuka ng'ali wansi nga gaamusindise mu kitanda naye ng'agamba naloose omuntu nga nsitula ku buliri n'anteeka wansi. Naye ebintu ebyo byatandikira mu toyireeti. Mumanyi Abawarabu abo amajiini gaabwe gabeera nnyo mu toyireeti. E Uganda ng'oli wanaazimba essabo mbw'osimanya nga azimba essabo wabbali bo tebazimba masabo bw'aleeta ekintu kye kibeera mu toyireeti oba ne babeerako ruumu eri special mwe babiteeka oba ne babiteeka oluusi mu kapa babiteeka mu bintu bwe bityo oba mu kinyonyi olaba kulabirira kinyonyi kumba olabirira mu jini olaba kulabirira kapa waka kumba olabirira mu jini. Ye bo tebazimba masabo naye wakireeta ayinza okiteeka mu ruumu ng'eyo n'abanga ruumu eyo teggulwa oba bamanyi obiteeka mu toyireeti. Kati omukyala oli yagamba nti ebintu byatandikira mu kirooto mbunga yalaba omukyala ng'atambula okuva mu toyireeti omukyala n'ajja n'ayingira mu ruumu ye mu kirooto mbu n'amugamba naye golooza wano onoosobolawo lwaki otuyiira nnyo amazzi mu kirooto no n'amubuuza amazzi nga bayiira mbasanga wa n'amugamba mu toyireeti buli lwojja oyiwa nnyo amazzi otuyiira amazzi naye tugenda kulemesa wano. Ye mukwano ne gatandika okumweyoleka gamuyita amannya ng'abakama be tebaliiwo ebintu ne bigendera nno ddala bubi. Bannange twasaba ne tusiiba twasaba ne tusiiba naye ku nkomerero omukyala bambi yamala n'alemererwa yaddamu okunteerako mesaji nangamba nkubuulire nalemererwa naye navaayo mu kiyuma nga ndi mulamu n'enkyusa ennyumba. Katusooke tugende mu vidiyo y'omukyala ono ate nawe omwewulirireko nga nnyonnyola. Abamu bamugambye nti gulabeka waliwo Kadaama eyafiira mneraddange baana mmwe mbugulabika waliwo Kadaama eyafiiramu nga muzimu gwa Kadaama gwe guggula enzigi. Nze bannammwe enzigi z'Omuwarabu zinaatera okunzita era zineegezamu okunzita. Mbeera ndi ku byange nga nina bye ndi mu kukola ogenda okuwulira oluggi nga lweggula
olujinga lweggula n'olinda olaba oba waliwo omuntu alugudde oba waliwo omuntu ali mu kuyingira nga tewali nogamba ne wafula bize yawe ogenda okuddamu okuwulira ng'oluggi lweggala naye emisinde gyenfubutuka oba oli awulira oluggi lweggula ogenda okuddamu okuwulira lweggala n'otunulayo olaba oba waliyo omuntu nga tewali aliwo naddala bannange nga nsigadde nzekka ebiseera ebisinga bwe mba nsigadde nzekka enzigi zeggula bwe zeggala oba oli awulira nga waliwo akuyita otunulayo nga tewali aliwo mu butuufu oba aliwo ekindiko enzigi zeggula laba ne kati oluggi lweggudde oba waliwo ali ku luggi kyekyo naye enzigi z'Abawarabu ezo oluusi zeggula olw'empewo naye maama ezo zeggula buli kiseera ofunamu era okutya ng'omuntu ofunamu okutya naye nze kyemmanyi nti nga womanyi nti mu Uganda tubeerewo n'abantu abalina ebyokola byabwe mulimu abaanoonya obugagga ebintu biri mu nsi mwe mbabuulire mulimu ababeera n'abafu mu mayumba nga bw'obugagga bwabwe babujjaawo kyabiwulira bakadame bakaba bintu ebyo naye baakabanga 2021 bannange ebyo bintu byali bingi ng'oli agamba nalabye firiji eri tebagigula naye firiji eri lwe nagenzeyo simanyanga nalabyemu omufunga mwali bannange abaana baakabanga ebintu naye munange kati byakendeera sikyabiwulira sikyabiwulira abalala ne bagamba firiji zirimu ebintu batuwa emmere okugituwalayo naye tewali agirya tuteekamu ebyokunywa naye tewali abinywa naye ogenda okugira biwataddeyo nga bagamba genda okima esowaani ng'ebyo wataddeyo byaliriddwa ebintu ebyo byali bingi emabegako naye kati byaggwawo nze sikyabiwulira balaka bakadaama tebakyavaayo kuba nti munange babireeta ku social media naye mu myaka egyo 2021 bannanga abaana baakaabanga ebintu byabeeranga bingi oba kati Abawarabu bayiga okubikwekakwekako wala mwebiri bikyali mu kompolampola naye nga bannange oli kyalinga wasi nga kisusse nga oli mwana gw'owulira omuntu agamba waliwo ruumu eri teggulwa naye we bagigudde ne baŋŋamba nti waleyo emmere teri muntu agirya siyina kyendabayo we mba ŋŋenze naye ate ogenda okuddayo okugyayo esowaani ng'emmere gye watutte yaliiriddwa so nga bwe bibeera mu Uganda tulina abantu balina ebintu mbabuulire okuleka ng'oli omuntu wa Katonda ng'amanyi Katonda naye naddala bano banjagala bugagga bw'amangu bannanga amayumba gaabwe galimu ebintu tulaba amayumba manene n'ogeegomba naye ng'ekiri mu nnyumba eyo mulimu ekintu ekiri eyo mukwano kyova olaba nze mmagi nja kulemera ku Katonda waba waakumpa bugagga ajja kubumpa naye obwo obugagga bw'okukwata emirambo gibeere mu nnyumba obwo obugagga bw'okukuwa emisota ng'olina kusula najjo mu buliri egyo Mukama ajja kumpa obugagga we naba waakubufuna naye nze mbabuulire mulimu ebintu bye sijja kukola sika bugagga ate kati nakendeeza n'okwegomba bannanga abantu betwegomba balina ebintu bye basirikidde mu mayumba balina ebintu bye bayitamu ekiro naye nga gwebeera eno n'omwegomba naye nga mukwano sente yazifuna mumulaba eno ne mumwegomba naye nga ye asula akaaba nga yejjusa n'ekyamutwala okufuna obugagga obwo bannange Yesu abaagala obugagga ekitiibwa byonna biva gy'ali Yesu abaagala wabanga tonnamukkiriza mukwano weeweeyo okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo byonna birina kubanga byonna biri mu ye ate teweerabira nti ne wooba tofunye bye weetaaga twalokoka okugenda mu ggulu ate teweerabira mukwano gw'ayagala okugenda mu ggulu ekkubo liririmu lyokka lyosobola okuyitiramu liri mu Yesu tewali agenda eri Katonda nga tayise mu Yesu kiringanga n'essaala gy'ofukumula n'osaba ne weekunkumula bw'oba essaala eyo ogisabye n'otateekako nti essaala eno ngisabye nga mpita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo essaala eyo eyinza obutatuuka
era eyinza obutawulirwa. So buli kimu kye weetaaga okuva eri Katonda olina kukiyisa mu Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mweraba, tusinkane. Bye bye.